A rightful letter. A rightful letter. So you give me an original copy. Even for me, I have a rightful letter. No, just give me an original copy. I will stop you. No, you stop. Just give me my original copy. This letter, your letters are supposed to be the original copy. I cannot rely on the social media, my brother. I cannot rely on the social media. This is forgery. This is forgery. I cannot rely. No, you give me. Just give me the original letter. It's forgery. No, this is forgery. Your letter you are bringing is forgery. I'm telling you, not existing. What you do? No, just give me your original letter. I will stop the function. A directive when I have this money above you. Okay, it's above you. You go to court. This okay, your money is above you. It's fine. I got permission. I use the right to order. Oh, you go to Wano with that one? No, you give me a little stop. Just give me original. Give me my original. Just give me original. Hey, just give my original. I'll see that. Just give me my letter. I can't rely on social media. No, for me, I'm going to base mine on this. No, you're lying on social media. No. Where's my original letter? This letter is authentic. No, no. It is authentic. Until I go to people on money, that's what I can do. Okay, so you can stop it right now. Then you go to people on money. But no, you cannot give me a letter today when you're stopping me. No, the letter you did not comply. They go to several times. You did not want the policy. Oh, we are not Oh, kali nano sigaramu. Nakana. Nakana. Abadde yebase. Adale kuna kafumu. Abadde yebase. Pola. Kayofu wa bichi. Tubalaga amabaluwa tugalaza abantu bonna babaddewo nga tubalaga ebbaluwa nga IGP atukiriza okola process eno yonna paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu era poliisi bagirina bulungi buli kimu kyonna bakimanyi. Twebuuza etteeka lya Uganda erigaana abantu okusondera omuntu ssente gwe baagala nga bakimanyi nti alina ebizibu byalimu nga betaaga obimugyamu. Twagala ovumira ekikola poliisi
mu bantu baffe tiyagasa abadde baze mu mirembe ng'ensonga ebaleese si yakuwoolera ggwanga lino naye ng'ensonga ebaleese kwe kulaba nti batuyamba olw'akalulu ke twalimu ne bakatubba bazze okulaba nga basonda ssente okuliyirira omukyala Nantaba zaayagala okugatta ku kalulu ke yatubba. Tuvumirira poliisi olw'empisa ey'embi gye bakoze era tugenda mu maaso n'enteekateeka zino era twagala obbawooninga poliisi be warned nti tutambulira mu mateeka ebbaluwa tugirire tukkiriza okukola emikolo gino paka ng'ennaku z'omwezi 3 Ogwokusatu era mubeerewo nga mukimanyi tife tusonda ssente tulina buzibu bonna bonna bye twagala kukola ku bannakayunga. Era kati embeera ezzeewo tetusobola na kumanya abantu babadde na ssente bwawe bagenze kubanga yonna embeera mugirabye ssente ezibadde katebe zibadde bakatunda mu sigiri emitwalo egibadde gyakasondebwa gyonna egitundibwa mu sigiri zibadde zikyali katebe ng'abantu bakyagula ebintu mikwano gyaffe bye batuwadde ezo zonna ssente olubadde lugenda mu maaso olukkirizibwa mu mateeka naye kyennyamizza nnyo nti nno poliisi ey'Ekayunga nga yeggattiddwako n'aba districts endala ezitulinaanye nti bakoze ekikolwa eky'obugwagwa bw'ekiti nga bamanyidde ddala nti olukuŋŋaana luno lukkirizibwa mu mateeka. Tulina ebbaluwa eno eyatuweebwa ennaku z'omwezi nga 9 omwezi guno ng'etuweebwa IGP ng'ekkiriza olukuŋŋaana luno olwekuusa ku ssente ezakaligibwa Honorable Harriet Nakweedde Kafeero oluvanyuma lw'okumusingisa omusango. Awo nno poliisi kyekoze kikolwa kya bugwagwa kimenya amateeka kubanga olunaku olwaleero lubadde lumanyiddwa mu butongole nga OSA amanyi, DPC amanyi ne IGP amanyi nti nno Honorable Harriet Nakweedde Kafeero abadde alina okubeera wano n'abawagizi be okubeera nti nno akuŋŋaanya ssente ezamuweebwa. Kino kikolwa kikyamu kivumirirwa kibi nnyo kifaananyi kivumaganya poliisi era ffe ng'abawagizi be ffe ng'abakulembeze tujja na kukituusa mu Parliament kubanga ng'omaze okufuna olukusa bwe ruti tebateekeddwa kukola kintu bwe kiti. Tiyagase bamukuba abantu bakosebwa poliisi eteekeddwa kuuma bantu na bintu byabwe so saa tekuleeta ntaataganya eno yonna. Olukuŋŋaana lubadde mu mateeka ne poliisi ekoze ekikolwa eky'obugwagwa. Tugenda mu maaso n'olukuŋŋaana luno kubanga newankubadde tiyagase bamukubye olunaku olwaleero mu butongole lwa Nazigo nga ttawuni era enteekateeka zikyagenda mu maaso. Njagala okwebaza abantu bonna. And they're saying they have a contrary document that stops us. We are really very disgruntled. We are very pissed. We've put in our time. I've come as far as Kome Island is concerned because that's where my home is, to come here to join my Harriet Nakweedde fundraise for this money. But police has stopped us to fundraise. But we are warning police. We are sending a signal to police. Should they continue with this illegality of stopping us to fundraise, we are going to sue them in their individual capacities because we are not criminals. We are not lawbreakers. We are following the law. We brought the document here. It is a court order that we fundraise this money. Should they continue to intermeddle with the court order, to disobey the court order, to disobey their own directives, we are going to sue them in the courts of law. And as National Unity Platform, we believe in the law. We believe in the rule of law. We will sue them. I assure you, even the hell cannot stop us from fundraising. We believe in the law and we believe in Chagulanyi Ssente Robert, who is the custodian of Ugandan laws in Uganda. Nga tuzo okusolooza ssente za Nantaba zaatubanja abasirikale ne bajja abasirikale batugamba muno abantu tebasonda ssente naye simanyi oba abantu ssente bagenda kubagana kujja ssente mu nsawo kuwa muntu waabwe gwe baagala abantu bakikwata ssente zaabwe bawe Nakweedde abasirikale bazze mu tetusonda ssente batandise okuba tiyagaasi tetubakubye oba tetukoze eki bali awo nakati bakyawenja buwenja abantu baagala kuba tiyagaasi naye tetumanyi lwaki tunyigirizibwa mu ggwanga lyaffe tutyo nga tetulina kye tukoze abantu tebabasumbuye tebakoze eki nakati yali sapozi kutandika nga 18 omwezi guno paka nga 31 omwezi ogwokusatu enteekateeka kubanga tuba tugenda kutambula amagombera gonna tumalize n'Ekayunga nga 25 naye kati olunaku lwalero mbadde wano nga poliisi ejja ng'egamba olukuŋŋaana bakoze ki baluyimiriza. Poliisi emu yatugamba tufune ebbaluwa eri waggulu naye ngamba tekisoboka ne bajja n'ekiwandiiko oba kiri forgery oba kiri kiki sikitegedde kibadde ku WhatsApp naye mugamba yasigenda ku social media nti ekiwandiiko oba wandikidde nze nena nisobola okufuna ebbaluwa original copy naye ngamba olukuŋŋaana telusobola kuyimirira okuggyako nga nfunye original copy bwekityo bwekirifu tugenda mu maaso n'emitingi zaffe okuggyako nga bampadde original copy bona nti original copy nga challenging oba revoking ebbaluwa yaffe tujja kugenda mu mukulu tuba challenging.
eyafayininga ku bbaluwa ne bamuyita Kecho Moses, ye admin wa poliisi Ekibuli, admin wa Shahidi Ekibuli, yagisayiningako on behalf of Shahidi, director of Shahidi Ekibuli. Mukisa kye tulina nti poliisi yatuwa ebbaluwa, era tulina ebbaluwa bwe kye tukola tukikola mu mateeka. Ebbaluwa eno ekomanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu, kitegeeza tukolera mu budde bwaffe. Tusuubira nti kyera kye tusaba poliisi ereme kututaataaganya, wabula etuwe obukuumi, etuwe ne security. Olwaleero ekituuseewo twewuunyiza nnyo Osiwe Kangulu w'e Nazigo, kubanga aswazizza poliisi n'okuweebula ekitiibwa kya poliisi nti azze ng'ayagala ottaataaganya olukungana lwaffe, n'aleeta poliisi nnyingi n'agiyiwa wano, naye nga tulina ebbaluwa eyatuweebwa ng'era ebbaluwa yatuweebwa mu mateeka. Ate nga ebbaluwa gye batuleeta, gye batulaga, bagamba bagijja ku mutimbagano. Era mukadde kano twalina DPC w'e Kayunga, Osiwe Kayunga akubidde DPC w'e Kayunga, naye azze bagezeeko ottaataaganya olukungana. Naffe tuli banywevu era tulowooza teri muntu agenda tutaataaganya wadde tulemesa mu nteekateeka eno. I would advise the organizers, if they think the letter which revoked their permissions, it is forgery, they would go to police headquarters or CID headquarters. Actually, I have even told them either to call IGP or to call director CIDs, because yes, you can be permitted, but your permission can be revoked at any time. So I'm basing on the what? On the letter which was revoked. Their permission had been revoked. So if they have any complaint, let them go back to CID headquarters and they complained and ask the reason as to why their letter was revoked. And to add on that, they had been called to go and pick their letters, but they refused. Several calls were made to them to go and pick their hard copies. They did not respond. We have told them to collect their things and go, because the functions, we are stopping the functions. It will not take place. So we have given them time to collect their things and go peacefully. And if they persist? That one now you leave it to us.